bw'ogenda n'emmundu nti otambula n'emmundu bwe bagenda okutabangula ensi okiwulira bana kino benkulagala nnyo n'abasukulumu bonna n'abawuliriza ba radio paaka salamu alaikum tunashe walaikum salamu warahmatullahi wabarakatuhu muganda waffe ava saidize eyo ekawuku ava saidize eyo ekawuku mpola mpola mu mbeera yonna weebale nnyo weebalire ddala kankwateyo ndowooza omu tugende ate mu kanyomero wangi omukulu wasuza otya mukama wange ndi bulungi ogamba otya ssebo ndi bulungi ssebo nomisa ibula okusinzira ne kabembe naye nga enzaalwa yabugerere kiwuuba zikiriza nze okuseeko mukama wange ndi mupya okusookera ddala zokusaako abantu b'ekayunga bugerere yesebo ne famire y'omugenzi batovaawo ekiwuuba n'abaana ab'emukono wano kabembe benkolera baze okusizaako bagende bakole kama nkuwuliriza nnyo naye onkoonangako nze ibulano ekabembe kale mwami Ibula ekabembe bali kulaba nti ate gyoli mwami Ibula bali kulaba nti ate munnange mutwagala era ng'ate mutuwuliriza mpola mpola mu mbeera yonna weebale nnyo weebalire ddala okirwa obanga Ibula okuva ekabembe bw'otyo bw'okoze kakati lwaki nange sikola bwe nti You're in the mix. Mawulire ku mawulire ebyafaayo All day long. okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo Yo. bwino munnamasaka Yusufu Muhammad Kinobe This your boy, right? omuzirandiga yeewuunyisa ali ku Pale FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo mwebali kulaba nti ate gye muli baganda bange mwenna mwebali kubeerayo mwebali kukwasaganya mwebali kutwagala abali mu bitundu by'enjawulo mwenna abali weeru wa Kampala abali saidize emukono eyombaala ejjinja yonna Mbarara mwebali kulaba nti ate abali ne weeru w'eggwanga abali mu Canada abali mu Middle East abali mu Europe yonna baganda bange bali mu Africa muno naye nga muli mawanga ga njawulo abali munda mu ggwanga waliwo baganda bange bali munda mu ggwanga erya Somalia waliwo bali munda mu ggwanga erya Kenya waliwo bali munda mu ggwanga erya Rwanda ewa Paul Kagame waliwo n'abala bonna abali mu mawanga ag'enjawulo mwenna ali awaka ajja ku mulimu anyuka obunyusi wenna nga munange oliko Pearl of Africa Radio gitombodde owa taxi naye natereddeko abantu munange bambi bajja bawuliriza ekyo nno ky'obakolera kyankizo nnyo abadde bagira ebbiri bakongere namu n'olwasa kamalo basiikulira kondakita bwe bakongeremu olwasa kubanga mubatereddeko ebintu ate munange ebibagasiza ddala kyemukola munange kyakabi nnyo nnyini ddala mpola mu mbeera yonna ntandikidde awo nze Kinobe kakati ampuliriza mu China muno tugenda kugendamu naye tujja kwongera omugaziya ku ssaawa 4 mu inside story wano kisooka nyina eddakiika 25 kwa 3 kakati ampuliriza tutandikireko awo ennyini munda mu ggwanga erya China n'eggwanga erya Amerika wakati nga Amerika yasituse ekintu ekyenkizo Omumerika yasituse ne delegation wakati nga teyatutte state yatutte ba businessmen bagagga banne Trump musajja mugagga kati yakutte banne be bayiriba Elon Musk n'abalala we bamunoonyeza akalulu be bamuteekamu ensimbi n'anoonya obululu be yatutte munda mu ggwanga erya China ne babaako ensonga ze bakoonako Trump yazze nga akulembeza ekigambo ekintu temunda mu ggwanga erya China nsonga za bizinensi baakomekkereza boogedde birala baakomekkereza yadde nga ne bizinensi bajoogera era bajoogeddeko sofa naye China ayina ebigambo bye yamugambye
nakugambye nga yakagendayo Trump nekugamba ono China omulaba yakulembedde Xi Jinping yakulembedde ku table naye muganda wange ampuliza ayina abamuli emabega Abarasha n'Abayirani bonna bamutumye kati ejo ne BRICS yatudde China atula mu BRICS kati ejo BRICS yatudde ne babaako ensonga ze boogerako olaba omupiira gye gulaga era Trump yayingira eggwanga lya China ng'ategeeza agamba nti tetugenda kwogerana ku nsonga za Iran lazima bazikonyeeko nakugamba ekyo tekisoboka kuvaayo munda mu ggwanga erya China nga tebakonye ku nsonga nga teboogedde muganda wange ampuliza ku nsonga z'eggwanga erya Iran mu mbeera yonna kaakati abakulu obunkenke bwandibanga balinze kulaba nakugambye olutalo munda mu ggwanga erya Iran olutalo saagala kuyingira nnyo mu China njayingirayo mu maaso awo kuba wenyingirayo kati nyinza obutavaayo kati olutalo lwayimiridde yadde nga tebalukanyizaako luyimirire munda mu Middle East wakati w'amawanga abiri gokka eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Iran nga balinze ekiva mu meeting wali gye batudde munda mu ggwanga erya China era meeting nakugambye yegenda okusalawo yegenda okumala eggobe mu kibya olutalo lweyongerayo oba lukoma lutya luyinza okukoma bajja kulukomya nga Amerika egambye China gamba Iran ABCD kubanga yagalagaana China esobola okwogera ne Iran neewulira ne Iran yakikugamba nekugamba nti nze China wengamba kino nsobola okukikola Iran we nekkiriza ensonga yonna ne Iran ze yagamba tesobola kuzikkiriza China weekola ekisoboka kyonna Iran nekkiriza n'ebikola olutalo lujja kuggwa wabula lujja kuddamu nga na China yo kennyini yeeganye Amerika nga China yeeganye Amerika byemusaba mu China ne mu Iran lujja kuddamu era ojjalaba Trump ng'avaayo ajja ayombayomba lwakuba sofa information evaayo eraga Trump agamba musanyufu byonna bye bakkaanyaako bakwatagana ne bujuyisi babunywa babiri kakati kagenda okuggweramu nga Iran eyina ensonga zeeganye nga ne China eyina ensonga zeeganye nakugambye bano abasajja bagezi bombibiri Abamerika bagezi n'Abachina bagezi buli omu ali mu kubala munne kubanga China waagondera ennyo eggwanga erya Amerika n'akkirizisa Iran byetayagala kukkiriza ne China kiba kimuliiramu China wakkiriza Amerika nejja neba y'amaanyi nnyo mu Middle East China nayo bagenda gizoganya ate ng'ebadde erikaweweevu ng'ebitundu nga 5 n'okusoba ku 10 Omuchina amafuta abadde agajja eno in fact abamu bagamba 90% abadde agajja mu Middle East China wereka Amerika neyingira mu Iran oba nesalako Middle East yonna kuba ebadde esigazayo Iran esobola okutwala wonna China enasobola okutwala amafuta gebadde etwala byonna tubirinze olutalo okuddamu oba okuggwera ddala wabula kyetwategeddeko kyebalina okukkaanyaako ekigendererwa ekikulu ennyo ku lutalo luno entalo ziggwere ddala era ne Iran yeyamutumye emutegese mugamba oyo omukulu ffe tetwagalangako ntalo twagala entalo ziggwere ddala twategeddeko nti waliwo officials okuva munda mu ggwanga erya Russia bayitiddwa babeerewo mu nsisenkano eno n'okuva munda mu ggwanga erya Iran ewakuba sinabakubalabako naye nga mu bbaluwa bayitiddwa ku lukyala lw'abano abakulu mu China lwakuba sinabakubalengerako era tutegeddeko nti omukulu ono uliriza ekibalo agenda kuba yakavaayo wagenda kuyita ebbanga ttono nnyo si bbanga ennaku ntono nnyo Russia agendeyo olengera kye babala olengera ekibalo ekibalibwa olengera n'obunkenke obugenda okubeera mu Middle East ne mu mawanga ga Asia obirengera byonna muganda wange andaba naawe ampuliriza jjukira eno mu Middle East Omuyirani
bagenzo sisinkananga abagambye nti nze kyonna ekiva mu lutalo wekibanga kimpisaawo ndi ready okugenda nakyo ne weeba mundu nga gye mwagala eddemu eseke ndi ready okuddamu okutokosa kuba olw'ensonga nakugambye nti omusajja omuyiraani bagenzo balaabalamu nga 90% ali capable enough okuddamu okulwana ebitundu 9 missiles enkubi ennwanyi eziwoolera ebitundu 9 ku 100 Irani mweteefuteefu okudda mu lutalo. Ani ayamba omuntu ono? Walengedde eggwanga erya Russia nga n'okugezesa bagezeseza nnyo munda mu ggwanga erya Ukraine. Era kkiriza nkutegeeze Russia kyakola Ukraine. Allahu akbar. Ngenda kubikuwaako mu ddakiika ezisembayo mu maaso awo. Tujafundikira na Russia. Naye kyamukola kirala. N'ekibalo ekiri awo nakyo kinene. Njagala tusebengerere mpolampola tuveeko mu China. Tujja kuddawo tugaziyeewo mu programu ezinaddako. Tugendeko mu Middle East wano. Wano mu Middle East. Obadde okimanyi nti kati bino bibalo. America ne wakwata ekkubo n'ava mu Middle East n'agenda olutalo terugenda kuyimirira kati. Bino ebigambo bye ngenda okugamba byava mu kamwa ka Ayatollah Ali Khamenei eyali supreme leader ow'eggwanga erya Iran. Yabagamba bino ebigambo wammanga ebimu ku byo yabagamba muyingira mu Iran naye kijja kuba kizibu nnyo okufulumayo. Ategeeza eggwanga erya America amugamba nti America oli waddembe okuyingira munda mu ggwanga erya Iran ojja kuliyingira eggwanga erya Iran nga bw'oyagala oba Middle East naye okuvaamu kijja kuba kizibu nnyo weebeereremu. Akiraba omulyanga agunoonya paka alina mu gunoonyeza ne mu China. Nja kuwa ensonga lwaki anoonya okufuluma Middle East kati anoonyeza na mu China. Kitegera nti kati omuchina oli y'omu ku baakamala byonna mu Iran muno. China asobola okugamba Iran ekigambo n'akiwulira. Nejjo bayisizaawo amaato ge basoba ne 50 gayiseewo ga China Strait of Hormuz bayiseewo nga tebasasudde yadde 10. Iran yabakkiriza dakiziga emanyi ga China. Bino Trump bye yateekeddwa osooka okukola nabikugamba nti bano ensi wetuse kati si ya kifuba. Yagenda n'akwata amadrone n'amutwala nga lowooza wajja okukola eggwanga erya Iran byakyuka. Bamugamba wali oteekeddwa okgenda ng'obala nga ba Barack Obama bwe baabala entalo ne batuuka n'okuba Gaddafi ne bamutta ne batuuka n'okuba Osama bin Laden ne bamutta nga tutegedde butegeezi nga bamaze kufa. Biwali oteekeddwa okukola kujja ng'obala bubazi. Kino ky'ogenza okukola mu China lwakuba obuzaabuza mbu bizinensi ezikututte naye nga naawe ekituufu okimanyi kikututte. Strait of Hormuz nga zizimu ku nsonga ezikututte. Biwali oteekeddwa osooka okukola kati ate by'osembezaayo. Kiwali oteekeddwa n'osooka okukola kiwali oteekwa n'okusembyayo mala olutalo kwekutta Ayatollah gwamusoosa busoosa ebintu n'obyonoona. Kati America neweeva mu lutalo n'ekwata ekkubo n'egenda bino tebigenda kuggwamu olw'ebigambo byonna bye yamugamba. Ensonga y'okuli gye yabagamba bano abasajja America baagala regional wo kugiteeka munda mu mawanga ga Middle East. Olengera bano abakulu balina ekibalo kati bakutte n'agamba bagezi. Abayisirayiri bagezi n'Abamerika lwakuba mu bugezi bwabwe babadde bajja babala byonna ne bituukirira. Genda mu Palestine balina ebitundu bye bawambye. Wogenda munda mu ggwanga ewa Bashar al-Assad gye yali mu Syria balina gye bawamba kati bakulemberayo indirect. Jolani aliko be bamuteekako. Wogenda munda mu ggwanga era Iraq baali bakibala bubazi. Pakistan bagigamba kye baagala lwakuba yeefuula nayo gumite. Genda munda mu ggwanga erya Lebanon President Joseph Ayoun aliko be bamutwala be bamugamba ekyokukola. Genda munda mu ggwanga erya Jordan King kabaka be bamugamba ekyokukola. Genda munda mu ggwanga erya Misiri Egypt Fatah al-Sisi be bamugamba ekyokukola. B'Amerika n'Abayisirayiri babala bagezi kati bayina ekibalo
bagezaako okuleeta force mu Iran kigaanyi kati badda mu kibalo tewewuunyanga Amerika tezzeeyo yadde ng'ekyasobola okuddayo katulinde ebinaava mu meeting naye weevaamu tekitegeeza nti entalo ziwedde wabula akawairako era nalabe yakaleese ng'ekagamba bakasayininge bakawe ne Benjamin Netanyahu akomye kereze entalo ekyo kikafuuwe oli musajja yazaalibwa oli byantalo oli bamuyita abulako linnya lya byantalo Benjamin Netanyahu kati bali mu kutabula regional war civil war nkikuddiremu mu Middle East omwo we mutaweerwa bajja kufuna civil wars okimanyi civil war kimanyi kankikulambulire mu kintu kimu entalo ezitaggwa for example Libya ekiriyo kiraba eyo civil war Sudan ekiriyo kiraba civil war Iraq bagenda bagezaako okubivaamu okuva mu civil war bagenda bagezaako okuzivaamu buvi we mutaweerwa Middle East tuyinza okulaba kyekimu ekiri mu basajja abo ate nga kyekibalo kya Amerika nti wekigaana wali Greater Israel weegaana bajja kugira mu saidi ya civil war Israel abeere musajja mugagga nga alina ebyokulwanyisa alina ssente alina mafuta gonna yagatola yagakulembera mwenga mwagwa mwayavuwala ng'abawaako buwi muli mu ntalo mulwana kati ye mission gye baliko lwaki yiina ensonga wuliriza ensonga yiino eya mission ey'amaanyi ate nene Greater Israel wuliriza ensonga muganda wange ampuliza wenjikuwa ne wenkomaawo sooka owulire bannaffe aba Royal Healers na Mirembe Road balina kye bagamba bakugamba wenna leero Friday dokita waali ate okumulaba ye omulabira bwereere ne woba ojja webujja kumwebuuzaako bwereere waali alina alusazi zikumazeeko ebbanga zikulumya olubuto olina byotalya naye ng'ate gwe mashini ate mulamu naye tokyasiiba olumu tolekera kusiba basiraamu mukimanyisibwe kye twolekera zikumazeeko ebbanga alusazi genda bakuwe amajani ga azima oba aga salsa genda muganda wange ampuliza bagakuwe ali ku Pal FM genda bagakuwe atawanyizibwa prostate ofuisa buli kaseera susu gw'ofuisa tagwayo awunya olumizibwa wetakula olumizibwa nnyo muganda wange ampuliza genda bakuwe amajani ga azima oba aga salsa oba hayati mpola mu mbeera yonna ng'omukyala wazadde bakusaze busaze oba wasindise busindisi genda bakuwegana amajani gakulongoosa omubiri omusajja nagamba oba oli muvubuka oba oli musajja bano abawola nti nze siva mu nsonga zaffe ziri sizivaamu gana amajani olumizibwa nnyo bambi obanga wakazivaamu omutwe gukuluma nnyo towira mirembe genda ogula amajani ga azima gakubeerewo ate gwe buli mwezi oba olina okuba ate ga layisi omusajja akuliridde mu myaka nawe wenyini omuvubuka nga okola oli mukozi ebintu byetulya byetunywa byetuwangaala olina okuba nga olina amajani ga azima oba agasalusa mu nnyumba yo we wayita akaseera n'onywanywako n'oziyiza ebirwadde by'obadde otamanye biri mu mubiri majani ga azima atannaganywa akatagalina wakaawe ayizulu okitegedde kakati balina kye bayita Royal Honey guno mubisi onuuna munuune ebisigadde n'obireka kabisi abasajja kano kammwe munuuna kanuune ebisigadde muganda wange ampuliza n'obireka era oteeka ku jjiiko n'onuuna abasajja bokka ka kisenge bakayitaka Royal Honey genda bakakuwe ate nabakakozesaako naawe munnange bagambye naawe yakakozesaako naye ng'obulabula muddayo bakuwa akalala osanga omusayi gwe munnange gwetaagayo akalala genda bakuvaako oteredde tokkiriza kubavaako nga towonye ku lwa Allah balina kye bayita Royal Extra ono ye bagamba ava mu Tanzania direct guno si mubisi wawolayiko kakunywa bunywi eyabulamu ka Royal Honey genda bakuweka Royal Extra muganda wange ampuliza kano koke Tanzania Tanzania bamanyi mu ddagala lino obamanyi bulungi nnyo mu mbeera yonna era gamba jangu yakafunye bufunyi yafunye katono bakamuseddo kaleeta ebintu ebiroligino ebikola babiseera omusolo baguseera bagamba jangu okafune bali wano ku Mirembe Road ku mafuta ga Rubies kazimbe ka Volcano Bus Park edduka namba 314 wotoka mafuta ga Rubies akazimba akaddako kipande kiri ku waggulu kiriko Volcano Bus Park ku madala waggulu olinya amadala kafule isokera ddala waggulu ate yesembayo edduka li 314 ku madala kuliko obugere bugoberera obugere empola buliko Royal Healers bugoberere paka ku dduuka namba 14 bakujjanjabe kuba ku simu WhatsApp ku ene delivery bazikola 0749 96 1409
074 96 14 09 MTN 0779 95 9245 bebannaffe aba Royal Healers na mirembe odi tugenze maaso kakati ampuliriza wulira abantu bano Netanyahu musajja mubazi olutalo nakugambye lwawumuddemu naye lwakuddamu lwa meeting eyabali nga tewali yagambye nti luwummulemu bo bennyini balabiddawo nga luwummuddemu wabula bakyezoganya bano mu Middle East wakati nga Amerika taliiwo wakati nga Trump ali busy eri bali mu kulaba muganda wange ampuliza nti bali mu kwezoganya bali mu kuzoganya bali mu kutankuula sayidi ndala wuliriza waliwo yankubidde esimu gyo naŋŋamba ŋŋende mu Middle East entalo zaawedde tezijja kuggwa kati genda oyiribe mukwano ampuliriza Netanyahu Amerika ovaayo negamba nti UAE yayambako UAE yakuba ku Irani wakati nga Irani enoonya abo Irani yagamba yenayena gwenakwatira mu kituli nga yayambako eggwanga erya Amerika okulumba eggwanga erya Irani bagenda kusasula bagenda kubakuba nabo bajja kusasulwa ne ssente kati Amerika yennyini eyita ku mukutu gwa Wall Street Journal bategeeza bagamba nti Amerika nti UAE yakubako munda mu ggwanga erya Irani balina amawanga kati gali ana ne Benjamin ejjo ono nagambye yagenzeko mu UAE yakyalayo mu UAE ng'ensi tetegedde kati Irani yategedde neyongero kakasiza ddala Irani egamba nakakasiza ddala obunnanfuusi bwa UAE bwerina eno UAE ekugamba yo ebala birala lwakuba UAE ebyegaana minisita w'ensonga z'ebweru yavuddeyo n'agamba nti balimba Netanyahu tannaba kujjako mu ggwanga lyabwe wabula byavudde mu kamwate ka Benjamin yennyini n'akikaatiriza ejjo olw'eggulo n'akugamba wamma nakyaddeyo olengera emikwano kati ali mu kuzaalira UAE kayi bizibu akimanyi kye basobola okumukola ali mu kumuzaalira bizibu olengera olutalo kati bali mu kubala Irani akakkane ku UAE babeere eri bizi nga bakola ebirala jjukira ebyokujjako gavumenti eya Irani byagootaana ebyokubba amafuta byagootaana emissoni za Trump zikyaganye ebyokutwala uranium bya nuclear byonna bikyaganye kati ekyamutwala kirala bali mu kukola kirala mu Middle East bali ku Strait of Hormuz eno tebaagibala abamanyi ebyafaayo bagamba nti alina Strait of Hormuz ebitundu 6 ku 100 yaba controlling ensi alina Strait of Hormuz era ono Trump bamugamba nga bagenda okulaba nti ate muganda wange balumba bamugamba they told him mu meeting bamugamba nti mukama waffe tugenda okulumba naye tweteeseteese ekimala n'abagamba nti tweteeseteese abasajja tebaggale Strait of Hormuz tebagiggale kubanga tulinawo omutima gwaffe tuyisawo ebyamaguzi n'agamba tebasobola abasajja bagiggala Trump alazira nakugula Strait of Hormuz yatuuka n'okuyita amawanga agabuwalabu gonna geeyunge gaggule Strait of Hormuz gakyatiddeyo yatuuka n'okuyita aba NATO European countries naziyita nazigamba mujje tugule Strait of Hormuz baagaana eyo teyabalawo era omwana n'amukubirawo ggoolo kaakati kifuba ddembe agamba tujja kugiggula ekyamutwala kirala nnyo kati alazirana na kirala biri mu Middle East wuliriza obunkenke obulala wuliriza mpuliza obunkenke obulala Isirayiri wakati mu maanyi ge balina n'obwongo bwe balina ono Amerika tusabe nnyo tamuleka mu lutalo tusabe nnyo kubanga ne Benjamin byatambula bino Benjamin byatambula ali mu kweteekateeka yategedde wuliriza abasajja bakutedde ebyokulwanyisa abasajja bakutedda ebyokulwanyisa ne babyongera ampuliriza ne byongerebwa mu mawanga ng'eggwanga erya
UAE, eggwanga lya Kuwait n'eggwanga lya Jordan abali okumpimpiko n'eggwanga lya Iran in case bizzeemu. Wuliriza, Saudi Arabia yaleese n'ensonga ayina endagaano gy'ayagala basayininge non-aggression pact, bagisayininge n'eggwanga erya Iran. Non-aggression pact Saudi yegireese. Muhammad bin Salman eno nno manyi kyetegeeza nti Saudi abasayiningise olutalo obutaddamu kulwanibwa. Eyo nno gaba magezi malungi nnyo. Saudi yagamba nti tutuule n'Amerika n'Abaisirairi entalo ziggwe mu Middle East obutaddamu kulwana nga Saudi yabasayiningisa ensonga eno yabali wakati, era endagaano yajja okugitereka. Saudi ye bwato wagamba ye kyekirowoozo kye yakigambye ku basajja bana ba Middle East ng'ayita ku mukutu oguli ogwa Financial Times, era ng'akitegeeza nti Riyadh eri mu kulaba nti ate muganda wange ekola enteekateeka eno. Bano baagala entalo ziggwe abasajja ab'e Saudi Arabia. Bagamba bino tebigasa, tebiyina makulu mu mbeera yonna. Era kati balengeddwako kwatanisa okulaba nti ate muganda wange batambula. Waliwo message gyendaba wano ezze eva wa musajja aragaki minisita w'ensonga z'ebweru ono ng'amaze tuwaze zaatuwalinga mu mawanga ag'enjawulo mu Middle East yonna nga bawa message erabula esemberayo ddala. Luli abadde abasindikira message nga basindikira bbaluwa kati yeyeetuukidde agamba ng'owola otudde omubanja oyimiridde mbabanja ate mbawa ne message yonna amawanga gonna yagatalaze. UAE mu Saudi yonna yayogerezganyiza nabo. Kuwait yonna abamiitinga abategeeza ensonga ze abagamba ensonga ez'amaanyi. Ebisigadde ebisinga genda bikuba ku ssaawa 4 inshallah. Naye kambategeeze management ya Al Hidayah Education Center baleese ekipya. Gw'omuzadde alina omwana awuliriza nti ate fiza ntawaanya. Wano wali community ya Road Al Hidayah Education Center etegeeza abazadde mwenna nti okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso kyekisooka. Ekyokubiri bagambe nti mu sekendi taamu eno waliwo ekyenjawulo ekikoledda babaddiza director weebale. Omwana ali mu kisiro tajja na mufaliso, toleeta masuuka, tojja na bulangiti ne uniform toleeta, bakuddiza. Omwana asoma taamu namba ku $65 gyokka nga kwe kuli n'ebyo byonna. Gwewa $65 ebisigadde byonna bibalekere. Al Hidayah Education Center bawandiisa okuva ku P1 paka ku P6. Bakwasa ne Qur'ani, basomesa n'oluzungu. Kati n'omuzadde otegeezebwa nti teri kulanga kulala konna twala omwana wo ng'akadde kakyaliwo. Chance comes once. $65 gyokka oteeke omwana wo mu kisolo ku Al Hidayah Education Center nga ekimu kyonna kiri okwo ku ssente ezo kuba ku simu eno wammanga 0774 12 47 26 oba Airtel 0707 09 77 45. Bebannaffe aba Al Hidayah Education Center wali Kiwawu Mityana Road. Nze nkuwadde munnange essomero eddungi. Onagamba sikwagaliza kakati kakwasi bannaffe ab'ettuli omukeeze basobole okulaba nti ate bakwongerayo paka ssaawa zigenda kubeera ssaawa 3 mwezikoona 3 ng'ate mukwano bakwerekereza mpola. In fact ssaawa 4 tuli omukeeze ku masaawa 4 akanyomero k'okubulako okumakya ekakumekereza programu tuli omukeeze. Kati yonna bagitwaliremu tandika ssaawa 1 paka 3 wano tugendako mu mawulire mu bujjuvu ne tugenda mu kubulirako okumakya paka ssaawa 4 awo inside story. Leero tulina Sheikh Elimia era era okufulayidde inshallah. Kale waliwo ekitambula kyonna abantu balayidde akamini twakalidde baani bahonalembo bakalidde ogamba twakalidde obeera otugatise wamu ffenna. Nze nalidde naye seeri kyogamba sifuna mmere wenkolera nga si kibi si kibi naye si kati nabadde ngenda kulya mmere kati mmere ngentwala kulya mmere nga ntambula kugenda mbu kulya mmere. Twogera amazima kitaki kutwala ku mikolo. Abantu basinga kale kye kibatwala ku mikolo kisinziira mukolo mu Uganda muno buli muntu alina ensonga kale birthday kale oluziba manyi
ene lwakwadde nti be batono bangi abagenda ku mikolo nga talinda nakulya. Omanyi nti ne ku mikolo abamu tetulya. Nze munnange bw'otampa mmere ku mukolo abalala simanyi oba muri ku sayidi yange. Kati emukolo mmere ekintu ekyo gye kivudde. Ekimu ku bikolo omukolo mmere. Ekintu gye kivudde abagenzi babadde bagenze kulya. Namba esinga kwegaana okubawa emmere. Era kyobulabanga bananga ne bagamba okulya n'okunywa ekololo bya bwereere lwaki bakulembeza ekyo. Anti tebagala bantu beera sibanjala. Okulya n'okunywa ewa. Amma tukomaawo. Wamma mubeere bulungi era mweraba. Okufidde nedda amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe nga mpuliriza ku guno omulembe gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensi